omwezi ogw'omusanvu lwobeera lunaku lw'abakozi ba gavumenti ng'era wano ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo birukwata mu ngeri ez'enjawulo. Wakati mu kujaguza olunaku luno olwaliro Eggye Ly'Eggwanga UPDF lisazeewo okuddiza abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ku ssomero lya gavumenti erya Kireka Home for the Children with Special Education Needs w'osanga abaana abazaalibwa n'obulemu obw'ebika eby'enjawulo ku mibiri gyabwe. Abakulu mu Eggye Ly'Eggwanga wano we babadde ng'era badduukiridde abaana bano n'ebikozesebwa eby'enjawulo mu bulamu obwa bulijjo omubadde n'emmere. Abakuliddemu enteekateeka balina bye batubuulidde. Home of the mentally handicapped to do our corporate social responsibility. And as a ministry, we have donated some items to the home. These items include 30 mattresses, 30 pairs of bed sheets, and 30 blankets. We have also donated food items, which are rice, posho, sugar. Ministry management yasazeewo neeraba essomero lino kino lirina obwetaavu bw'okola ku bintu bino bye tubasobodde okuleeta ng'emmere, ebyokulya, ebyokwebaka, pads n'ebirala. Lukanya essomero lino bategeezezza nti okuliisa abaana bano si kintu kyangu okuva lwe kiri nti abamu balina bingi bye baboola. Twere tuyina mmere nebaza nnyo CDF batuletedde emmere eno kubanga sitowe ebadde ekalidde. Mbebaza bebale tuwa byakulya, bebale tuwa detergents, bebale tuwa blankets kubanga abazadde abasinga batuwe abaana wano naye tebaleetya bintu by'abaana byakukozesebwa. Twebaza nnyo emifaso gye batuleetedde abaana bagenda kukozesebwa ku mifaliso, batuwadde blankets, batuwadde amasuuka n'ebirala bingi nga mbiraba. Bano era boogedde ku kusoomoozebwa okulala kwe basanga omuli eky'obutabeera n'ambulensi so ng'era bagamba nti abaana be balabirira tebafuna bujjanjabi bumala olw'entambula n'amalwaliro okubanga gabali wala. Jjanjabira tubatwala mu malwaliro nga Butabika, Naggulu ne Mulago. Ne tusangayo okusoomoozebwa soka abaana baffe okufuna obuyambi. N'abaana okubatambuza tubatuusa mu malwaliro genjogedde si byangu. Kozesa boda tukupangisa emmotoka. Nsaba obuyambi obw'okufuna ambulance tusobole kuba tuddusa abaana baffe okufuna obuyambi malwaliro ago genjogeddeko. Mary Rose yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindire.